Abatuuze ku byalo bine ebisangibwa mu muluka gw'Emaziba mu Town Council y'MPG basatira olw'emidumu gy'amazzi okubomoka kakakati obukyafu bwonna buggweera muli ekiyinza okubaviirako endwadde. Naye ne wano si bwe waali kugamba lwagala kuddamu kuddaabirizibwa okufuna akaveera amazzi gabe nga gajjira mu kaveera muli obutafuna bulwadde obutagwa muluka n'okunyweramu ebisolo. Mbeera gye tulimu oluzi terusanyusa bulungi kuba lusangiddwa nga luliko n'ekituli amazzi gayita ebbali n'olw'ensonga eyo tubadde tusaba obuyambi ku buli omu asobola wakati wa gavumenti ya Ssaabasajja ne gavumenti eya wakati batudduukirire olw'embeera y'oluzi lwe tulina. David Mukisa nga ssentebe w'ekyalo Mulole asabye abakulembeze ba Town Council y'MPG wamu n'abazira kisa okusitukiramu babakwasizeeko. Nkubira omulanga Town Council n'abakulembeze bonna ku Town Council ne ku district abalaba kino kye tuliko bajje mutuyambe buli omu aleete kyalina tusobole okuyamba abantu b'ekitundu bafune amazzi amayonjo. Olwaleero abakulembeze b'Obwakabaka mu muluka gw'Emaziba nga bakulembeddwamu John Balyejjusa alamula omuluka guno bakedde kuyoyoota nzizi zonna eziri mu mbeera embi wamu n'okuyoola kasasiro abadde akyafuwaza ekitundu kyabwe. Nebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera nti n'atukubiza buli kadde okubeera nga tukolera awamu era bwe bumu buno bwe tuliko n'okulaba nga tukuuma abantu be nga bayonjo kubanga balamu kubanga Ssaabasajja tayagala muntu mulwadde. Bwentyo nno bwe neegayirira ne bakulembeze bannange emiruka emirala okuweereza Ssaabasajja obulungi. Abatuuze bakubiriziddwa okweyonja buli lukedde okwewala endwadde eziva ku buligo. Tulongoose obutandaalo tufune toyireti nga nnungi sewe ebyo n'okubanga tetulina muddo mu maka gaffe obutafuna nsiri. Olumubamu obukyafu endwadde zijja kweyongera nnyingi enkubiriza nga kukulira ate nga si kirungi amalwaliro eddagala ttono ate nga ogenda mu private kiri expensive nnyo. Obubuga okuli Bikondo, Nabbona, Maziba ne Lungala bwe buyooleddwamu kasasiro era abatuuze basanyukidde abaami ba Kabaka kubanga kasasiro abadde abamazeeko emirembe. Chairman kyatukoledde kyamaanyi nnyo kubanga bannange oluzi lwaffe lubadde bubi nga si lugogole. Bannange bambi tubadde basanyufu tuli basanyufu nnyo bannange ne kuba abaana bayita bagenda okusoma tulina amasomero amalungi eno naye titulina makubo. Basajja Kabaka okutuweereza omwami muwayiro okutuweereza abantu abafaayo ku muntu wa wansi. Bya Mutalemwa Kizito Vincent ku Salt TV Omunyo.